Yino ennyumba ya maama wa Gravity omutujju gy'atasobodde kusulamu wadde olunaku olumu bwe luti. Ennyumba Gravity omutujju gy'abadde yazimbira maama we actually oyinza okugamba nti ebadde yaggwa dda kubanga n'olunaku lwe yafa olwokutaano bali mu kusiiga langi asembayo nga munda yonna buli kimu ekyetaagisa kyaggwa dda ne langi ow'omunda nga yasiigibwamu dda ng'owoowabweru yali mu kubeera ng'asiigibwa kubanga amawulire g'okufa kwe gagenda otuuka nga n'abaana bali mu kubeera nga basiiga langi we bali mu gisiiga langi. Kyannaku nnyo nnyini ddala okutegeeza nti ennyumba eno however much ebadde yaggwa dda neera nga maama wa Gravity agyagala nnyo tasobodde wadde omulundi n'ogumu okubeera nga agisulamu. Eyo y'ensi eno. Mwana wattu oyinza okudda ku munno n'omuwalana, oyinza okudda ku munno ne mwewalana olw'ensimbi n'omukuba akatayimba olw'okuba nti neera gwe ssente z'alina ozaagala, n'omukuba akatayimba olw'okuba nti booda gy'alina ng'osobola ogitunda miliyoni emu ye gye yagula miliyoni 5 n'ogitunda osobola okubeera ng'omaliriza ekizibu ky'oli mu kubeera ng'oyita mu ggwe ky'olabanga eky'amaanyi ennyo. Naye wadde ezo ssente ozifunye Mukama Katonda y'alina okusalawo okwenkomeredde, mutonzi waffe yasalawo, naawe oyinza omala bulungi nnyo okubeera nga waakagitunda ssente z'oyagala naye n'otazikozesaako wadde nga bwe kibadde waneeno ku maama wa Gravity omutujju. Mukazi wattu bamuzimbidde ennyumba matiribona, mukazi wattu abonyeebonedde ebbanga okusinza ku Gravity wazze ng'atugamba babonyeebonye ne maama we paka Gravity wafuuse sitaani batandika okulaba ku bulamu obulungi era bw'ati abadde amuzimbidde ennyumba matiribona. Naye nkukakasa nti neera ebigambo bino nga bivaawo Gravity omutujju ti maama we tasobodde wadde ogyebakamu olunaku olumu bwe luti wadde ekiro ekimu bwe kiti. Advantage eriwo nti naye yagirabako ennyumba ye bagizimbye agiraba agirambula naye tasobodde wadde okugisulamu olunaku olumu bwe luti. Bw'atyo Mukama Katonda bwe yasobodde okubeera ng'amuyita ennyumba yo n'esigalawo neera nga matiribona bagimaliriza bulungi nnyo kalangi bakataddeko ne mukyala wattu Bambi tasobodde wadde okusula mu nnyumba ye mutabani we gy'atobye okulaba nga amuzimbira. Ngenda sigala nku updates mu kuziika kwa maama wa Gravity gwe kyolina okukola subscribing and notification bell